omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform omukulu amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwaliro asibye sayidi eri ejjinja oba eyidinda sayidi zeeyo ng'ali mu kubeera nga temunange ali mu kutongoza manifesto gy'agenda okubeera nga ate akolera abantu singa bakera ku makya ne babeera nga temunange bamulonda kuba pulezidenti 2026 2031 anti campaign zo zatandise officially ebintu bingi nnyo bisobodde okubeera nga tebihappeninga sayidi zeeyo abantu bagire ddala mu bulungi nnyo naye munange campaign gyeggweredde bigweredde maziga na miranga abantu abasoba mu bataano be bagambibwa okubeera nga temunange bafiiridde mu njege eno era nga waliwo baasi ebadde etambuza abamu ku abo abawagizi ba National Unity Platform waliwo MP abadde agitaddewo okubeera nga temunange etambuza abawagizi b'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu munange baasi eno egudde kabenjera nga eyina emotoka gyetomereganye nayo era abantu bataano okutegeezesa basobodde okubeera nga temunange bava mu bulamu bw'ensi eno ate abalala bali mu kubeera nga temunange banyiga biwundu so ebyo n'ebisingakawo byengedde okubeera nga tenkulaga mu vidiyo mu maaso awo era nga abantu bano tubeere nga tetubateeka mu ssala omukulembeze w'ekibiina ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu asobola okubeera nga temunange atuuka bulungi nnyo ewaka sako n'okubeera nga temunange abasigaddewo bawona mukama katonda abeere nga te abateekako ekisa kye nno nga kuggyeyo ndowooza nkutwaleko ne mu nsonga za Alan Cruz yadduse Alan Cruz yabombye era ng'olwatuuse mu ggwanga lya UK n'agamba sedda Kampala jjukira Alan Cruz gye buvuddeko abadde akola ku BBS Telfina wabula yakeera bukezi ku makya bukulu ne bamuwandikira ekipapula nga munange wano todda tugobe so Alan Cruz abadde ngawo ng'ali mu kubeera nga temunange atetenkanya obulamu so olwafunye ka chance kano okugendako e UK eyo n'omuyimbi Winnie Nwagi Sako ne Kasuku n'abalala bangi nnyo ye n'agamba amere nga temunange neeyongerayo nsobola okubeera nga tentandika obulamu so agenda kubeera nga tenaye nkuterawo emboozi ye osobola okubeera nga te omanya what is happening in that side sako ne videos endala nyingi nnyo video likinga sharingirako abala comment sections obeera open once awo tekigenda kubeera nga te osulawo endowooza tukateko omutongole subscribinga buli nabandesa amawulire kikabo ekiti gajja kubeera nga tegasookerawo nga tegana kubeera nga tegasanira ewalala n'ensonga endala nyingi nnyo nkomawo tenvaawo ambulance yese kutaasa abaana banuku baabo bataasizza yabadde mu ambulance bavuddemu basobole okuteekamu abalwadde ambulance bbiri ziyiseewo ne zimulekawo neyabobi temulese mwabasaana okulembera bano bebasaana okulembera eggwanga omuntu ali wali emotoka bajja kakasa
Alan Cruz stuck in UK, not for the bad cause, but for the betterment of his life and for the betterment of his family. Alan Cruz ono mu kifaananyi alemedde Bungereza oba yabwase okuba sama alemere Bungereza aleme kudda Uganda. Ekintu kino takikoze mu bubi wabula okwagala okubeera beta nga ye omuntu n'okukyusa obulamu obwa famire ye. Alan Cruz, congratulations. Ezo ze ssaala zange bulijjo zenkusabira oba zensabira bannange naddala abali mu limelight nga mu butuufu balivinga in a denial life. Alan Cruz yali akola ku TV nga bagiyita BBS ne bamugoba. Erya ddala bamugoba. However, engoba ye abamu bayinza okugamba nedda tebamugoba, ye yeegoba nedda bamugoba kubanga yali ayagala bamuwe omusaala omuneneko ne bagaana. Awo babeera bakugobye kubanga oyo gwe baagala bamwongeza omusaala n'ebirala byonna byasaba. Omanyi nze njagala nnyo amazima kye bayita reality. Alan Cruz bamugoba. Ate era Alan Cruz yali tali fit kukola ku TV ya mu Buganda yonna, kyentegeeza mu Central Region, kubanga Alan Cruz is not a material for any TV. Tubeere ba mazima, Alan Cruz mulungi nnyo mu kuzannya katemba nga babadde baleeseyo bu segments ku TV nga comedy, era ebyo abizannya bulungi, era mumulaba azannya obuntu bwe Mama Brighton bunyuma nnyo, is very talented. Alan Cruz tasaana kukola ku TV nga presenter nedda, wabula asaana okubeera ng'omuntu aleeta busikiti obuwempise bu segment. Alan Cruz mulungi nnyo ku YouTube. Lwaki mulungi nnyo ku YouTube ate nga si mulungi nnyo ku TV? Lwa kintu kimu nti TV ebeera regulated. TV esaana kukolebwako abo abantu abalina natural talent mu kwogera. Alan Cruz yakula bulungi, shepu ye enyumira okubeera ku TV ate n'emyaka giri ku saidi ye pa moment. Naye talent ye tesaana kukola ku TV. N'emyaka gyonna gye yakolako oba 7 oba 5, TV yamugumiikiriza nnyo era asaana yeebaze nnyo TV ya BBS okumuwa omukisa. Kino nno kikulaga nti Alan Cruz bwe yava ku BBS ng'emulemye oba bamugobye, yagezaako okufuna omulimu ku NBS ne ku NTV ne bagaana okumuwa omulimu. Ekyo kyenjogerako nti yali tali fit, kubanga singa yali ali fit olwalivudde ku BBS, NBS yali badde muwerokaminga oba NTV oba bukedde. Naye nno kubanga balaba nga talina kyagatta ku TV yaabwe nga presenter, wabula asobola okugatta ku TV yaabwe nga aleese mu segmenti oba bu skits. Abantu tebaagala kwogera mazima kuba babeera balowooza nti bali bajja kugamba mbu tebabaagaliza, naye nze amazima gennyimirirako. Singa nze nali PD, programs director wa BBS TV, sisobola kuwa Alan Cruz mulimu nga presenter, wabula muwa omulimu nga segment bringer, oba ng'omuntu asaka amawulire, oba ng'omuntu azanya skit.
naye ekyokubeera ng'alemedde e Bungereza ekyo yandibadde yakikola dda ate Mukama Katonda amwagala kuba amuwadde chances eziwerako ng'agenda e Bungereza. Abamu bayinza okugamba nti okka abadde akyasoma mbeera okke abadde akyasoma mbeera naye yalibadde kati essaawa zino enjogerera ng'ali stable. Bannamawulire bangi nnyo abeeyita bannamawulire nga tebaabisoma. Alan Cruz teyabisoma, yayigira ku mulimu. Abantu abayigidde ku mirimu emikisa gyaffe egibeera ku mirimu egyo gibeera mitono kubanga tuba tuwayigira buyigizi ku mirimu. Kyova olabanga abantu bangi nnyo Uganda tebafuna mu TVs ne radios kuba bangi tebaabisoma, bayigira ku mirimu bo kye bayita talenti. Nange saabisoma, nange nayigira ku mulimu. Kati ekyo kikulaga nti omuntu nga teyabisoma bamuwa ssente ze baagala kubanga talina grounds kwayimirira kulamuza. Naye bw'otunuulira kati abasajja abaasoma ebintu bino era mawulire bafunyeemu bafalira nakazibu at least bafunyeemu akatonotono wadde temuli ssente okusinga bano abayigidde ku mirimu. Bw'otunuulira kati abantu nga Batiti Tabel baluddeko, bw'otunuulira kati nga Rebecca Jingo baluddeko, abantu bwe batyo tebasobola kufuna mu media kuba tebaabisoma. Wabula era bafunamu akasente kano ak'okulya n'agenda mu salu ne bamukola enviiri n'agenda ne bamuwa emmere y'obwereere n'ategekayo ebivvulu bw'atyo. Kiki kyentegeeza mu kintu kino? Nti buli kintu kyonna ky'okola nga oyize kiyige obeera nga akigwiridde. Bakulamuza nga bwe baagala, bakuwa akasente nga bwe baagala kubanga nayo kijja kukubeerera kizibe ky'okugenda okusaba omulimu awalala. Ebintu bino biri mu CV aga Katonda mu ggulu. Ne bw'oba oli talented otya, bw'ogenda okusaba omulimu awantu ewalala bagamba CV yeeyimiridde etya nga togirina. Owoza mbadde ku TV ABCD, eyo si CV. Ebyo ebeera area of work experience gy'olina. Ne CV eno nti nze gundi nasoma kino, nakisoma myaka bwe giti, nkikozeemu ebbanga bwe riti. Kati bantu batono nnyo ababikolamu nga baabisoma. Kyova olabanga enkola ey'omuvubuka gwe bayita Divorce Matovu naye akola ku BBS yanjawulo nnyo ku Alan Cruz nti Matovu Divorce yeeyita Matovu, yeeyita Divorce Matovu Uganda. Oyo ye yabisoma era bw'olaba ebintu engeri gyakolamu ebintu bye kika kyanjawulo nnyo nnyo nnyo. Kati oyo bw'asaba okumwongeza ssente ku TV yonna gy'aba yagadde bazimuwa kuba TV esobola okuyimirirawo nga ye ku ye. Asobola okubeera inginiya wa TV, asobola okubeera cameraman, asobola okubeera presenter, asobola okubeera mu control room. Muntegeere Alan Cruz emyaka gy'agendeddeko e Bungereza oba gy'ategeereddeko gy'emituufu. Nze najja Sweden nga nina emyaka 28 n'akamala Sweden emyaka 14. Kati Alan Cruz emyaka gy'agendeddeko e Bungereza mituufu ate agenze mu nsi etegenda musumbuwa nnyo. Ensi buli muntu yenna gy'ayinza okugenda n'atandika obulamu. Oba kitegeera ensi terina bukwakkulizo kubanga buli mugwagwa omugwagwa yenna mu nsi muno bw'olemerera ensi ya Bungereza n'Amerika ne Canada teri nsi ndala gy'oba ogenda sobola kubanga zo tezeetaaga lulimi ogenda kugenda omanyimu oluzungu lwo. Kyenva nziyita nti buli mugwagwa yenna asobola okugenda kuba buli muntu ava mu Uganda aba amanyi oluzungu olutonotono ayongerako obwongezi. Naye bw'ojja mu nsi zino otandikira ku zero. Kyova olaba nti n'abali mu nsi zino ezitogera luzungu bagezi emirundi mutuwaalo era si buli muntu nti asobola okubeera mu nsi zino ezitogera luzungu kuba otandikira ku zero. Ne bw'ojja ng'oli profesa anyway eyo si gyendi. Alan Cruz bannange mwenna bali mawulire mukope Alan YouTube channels zino ze mulaba
teziriiko ssente obeeranga beega ate gye bujja kuba buli lunaku buli mwana agula essimu atandika YouTube channel tebiringa nze we nabibeereramu nzekka nze we nabibeereramu nzekka nze nalya ssente za YouTube n'amagulu n'empanika naye nkubuulira amazima kati okulya ssente za YouTube Uganda olina okukola ennyo buli lunaku olina okubeerako ng'oteekayo vidiyo olina okubeerako bookyaza ng'oleeta abantu abanyumya ebintu ebitakwatagana ate nga n'okubasiba kwe batadde n'okubakuba n'obbatta kubanga abantu bookyaza bajja kwogera ebintu ebyekisiru ate abantu bye baagala ofune views bajja kubasiba era kye muva mulaba nti nno YouTubers ne bloggers bangi babasiba bangi babasamoninga babagulako emisango kubanga tebali trained okukola omulimu ogwo teri muntu ali trained asobola kusibwa mu bintu by'amawulire kubanga buli kyaba ayogera aba akibala ne bano bannaffe ba YouTubers bangi amala otunda embizzi amala otunda akabuzi oba ettaka oba afunyeyo ka capital n'agula akasimu n'agulayo buno kati microphone bungi n'agamba ndi YouTuber kyova olaba nga boogera ebitakwatagana babasamoninga babakuba babasiba oba kitegeera n'okubatta bajja batta kubanga tebabisoma kati gwe yenna YouTuber bw'obeera nga ogenze ku YouTube Katonda n'akuyamba n'ofunirako abakazi batera okugwa mu bintu ebyekigwagwa ebyo n'ofunirako abakazi oba n'ofunirako omukazi oba n'ofunirako network entonotono bwaka ye capital gw'olina kuba bona ogamba nti no kanyongera YouTube njitwale mu maaso ogenda kulaba ate ng'ekuwa 0 ate ng'ekuleetedde ebizibu ate nga ssente z'ojja mu YouTube tesobola kujja mu kkomera kati bw'obeera ng'olina k'ofunyemu nga Alan Cruz bwe yabazizza bala ogambe nti agwe mukisa tunuulira ebintu by'olina mu nju tebiyamba olinamu akatanda olinamu akafaliso olinamu ka TV amba olinamu n'akamotoka tebikuyamba mukwano obuntu obwo bw'olina mu nju bw'ogenda Bungereza Canada America oba mu season za Europe ojja bukolera omwezi gumu ate obudaba olinge ate nga bw'onojja mu season nga Alan bw'akoze abaana be baanazaala oba baalina abantu be maama we agenda kubeera nga ali kuswaddirwa asobola okumuwa $50 buli mwezi maama anywe kasukaali Alan Cruz afunye omukisa ageze Bungereza ng'alinayoko okubaana e Uganda oba kitegeeza nti kati ali focused nnyo nze nafuna ngambe oba kina gye Bulaaya nga sirina mwana Uganda kubanga nze natandika okuzaala very late oba kitegeera naye Alan Cruz webale kukozesa magezi manyi nti nno gwe sometimes ontegeera late naluli waliwo kye nayogera n'ontegeera late naye mmanyi ojja kuntegeera ate gwe omanyi nti nze I'm not threatened ku bivumo nti oba kyali wange gundi ajja kumu no ate tekitegeeza nti Alan Cruz bwe njogera bwe nti sikwagala nawe okimanyi bantu abasinga okukwagala mwendi era bino bye nagamba omukunja atasera ne munvuma kati ali Uganda ali ku Masasi kampeni zigenda kugwako nga tazzeemu kulinnya ku stage abamu ne bampita omulogo mbu nina olulimi olubi nedda Alan Cruz wamaki wakoze kituufu igwe yasabira Alan Cruz visa tomuwalana omwana kye yakoze kyalina okukola naawe nkugenda e Bungereza gwe yamusabidde visa nawe wagenda bw'otyo either bakusabira visa nga bagenda kulya otutte ofunye muwoomya visa naawe bw'owaako Alan Cruz ku visa n'omusabira akyusa obulamu bwajja kukusabira emikisa Alan Cruz nze wendi kati nkuyita musajja mugezi era nkukubira mu ngalo congratulations my brother my younger brother kino kyowakoze kyakabi Alan Cruz oba n'ontegeera juzi gwomanyi naye nga njogedde mazima okugoba ku BBS TV bakuyamba kati senga okyalobedde eyo ate nga naawe okimanyi wali oyiiya buyiiya bulamu wali ogeta you are not a material for TV
Alani Kuluzi namugambako olumu nti Alani naye omanyi toli matiriyo ga TV na nvuma nayomba nagenda ku social media